Yume bili codinga. Ati tugeyo gadgets si. Muli codinga muweleze kini kalisa. Otyo. Sim genda maso romushana. Genda maso romushana. Ono yenga yewamba. Chigenya. Chigenya genyola. No. Anti omanyi kati nze na ndalo gw'abantu bonna. Tukoye omuntu omu okugobesa abantu ng'alaga they are incompetent yet yali incompetent. Okitegeera. Sumulula. Abaana genda maaso. Kafuko afrustrating abaana bonna abalemesezza ekizimbe. Okitegeera. Otyo. Abaana abogerera ebigambo ebibi ewa mukama waabwe alaga bye bakola tebabitegeera bonna babagobe kati oyo ali yakumpi walinga yavudde kasigazzaako shemu akole saawa emu oba abaana baamumma Kafuko gundi wakko musajja wange abani musoga naye ali frustrated kati emita kyabitegeera my namesake wakko Namazi kumpi bamugobye Chigenya mukube bege Bulaka lihane bamugobye kumpewo okitegeera otyo ne sengo omune bamujje kumpewo naye obuzibu bonna buva wa Kafuko yasuubiza omugaggo mukolera ebintu bingi n'amugamba kumukolera TV omukubye bege adiwe ampulye ba sponsor abangi Kayz leta gundi Alani Cruz huyo mulete mtimo gwa mafutani tayagaliza buli muntu n'okulogalo yomu yalemesa Kayz oyo n'amuddusa okugenda e Dubai Kayz yali badde Kampala yalina erinnya ng'afuna sente lwaki Kayz damu message wako mpola no nkubulya Kafuko yavirako Kayz ogenda e Bulaya Kayz yali agenda mu America kubeera ku kyeyo but the man frustrated the boy was very hard working era okuva yavaawo impact buli omu agirabe yatuukawo ku show can it happen bwe banaabikola nze byonna ne banaabikola kati njagala kugamba Kafuko si yasoose okubeera manager wa TV ekyo nkikubuulira ate tosobola kuzimba abaana ng'okuba abaana tosobola kulwanyisa abaana ng'olowooza ozimba TV no tekisobola kubaawo ekyo ayina omuti akozesa abaana ensobi ebizibu ebituuka ku byana byonna bituukawo lwa Kafuko because baagala kumwimpulesinga baagala kumusanyusa n'avumya abaana kati azannya matatu sebo atwayogera naffe nga bwazannya matatu Kayz mwana gwe wandibadde mwenkanya n'ogamba Cruz enkyali omuceere piraawo n'ebijanjaalo wabweru awo ku papaasi ogenda kusazisaamu emboozi mako fumita emboozi omwagiweereze Kafuko njagala yeddeko olw'omutima gwe mubi ate nze nkyogera wano ku live nga buli omu awulira nze n'okutuuka okuva ku NBS saavaayo nti bangoba but I was tired of working with Kafuko with that bad heart he has alina omutima ogw'amasitaani Kafuko nkuviiridde lwa mutima mubi lwaki obeera n'omutima omubi lwaki olowooza abantu boogobesa ku mirimu tebalina famire bwe banaagoba wakko famire ye n'alyawwo otyo kati tulesi gwagenda omusasulira omuzigo gw'oyagala okugobya bw'abeera eno n'abeesesezaako ne kana akalenzi ka fresh kid ke yakatwala ku mulimu nako kali frustrated kaagala kuvaayo kali mu nnaku naye nga wano yakatwala akawaanawaana nako ayagala kagobya nakaire kumpi ayagala kagobya akavuma buli lunaku kali mu nnaku fresh kid yadadda ku TV anti tubimanyi naye nga fresh kid tutegeeza mulala lwaki ate ali ku for you page bino abiwulira olowooza no TV yajjajjawo nti ogenda genda nayo oba olowooza mu kabbuli tuli kuziika nayo musomere mamirira bw'oba olowooza oli wakabi lwaki oli kwembasa odaaga onoonya visa we bakuwa reject buli ssaawa lwaki mutima mubi oyagala kudduka mutima mubi ogwo Katonda kyova olaba akuweesa reject naye bannange mutima mubi
Sumulula Mako tugende. Mamirira. Wamuleeta ngaawo ng'ajja kukolera kwanika ati wamala wamugoba wali omutwalira na polisi ng'omugulako criminal trespass. Oyagala kumusibya olw'okuba yakwogeddeko olw'empisa embi. Otyo. Buli omu omulwanye. Ani gw'otalwanye ku kizimbe ekyo? You frustrated okuva ku bakulu paka ku bato. Buli ssaawa olowooza ggwe kabaka w'ensi. Abaana kati bali maziga batanga bali frustrated, they are depressed because of omuntu. Mako kwatamu katono. Mako Ostiwala ivwena aliwa. Kayz tewewa. Kayz teka Mako mu kinene. Teka Mako mu kinene. Hosti asigale mu kinene. Nanyine program asigale mu kinene. Nanyini program asigale mu kinene ate lwaki yekweka. Nkuga nedda anti kati teyatugamba mazima omusajja ya Mako sumulula wino. Yes, Kayz amanyi ya mazima. Kayz amanyi lwaki yagenda e Bulaya because of Kafuko. Ne gyali eyo. Atubuliro bate ya blocking atyasobola okwogera naye. Lwa mutima mu byogwo. Gwe tuvumirira goloza abantu banaali awa. Abantu balina family, balina be balabirira. Omanya abantu bameka wako balabirira go yagalo lemesa omulimu. Omanya abantu bameka namazzi balabirira abamulyako. Goliyoko otuuka okujjawo show zaabwe nga weefuula mbw ate ofaayo nnyo mbusinze nabikoze. Lwaki Kafuko tokula emyaka gy'okoledde olugambo okubya oluseke buli eweetaagisa? Lwaki tokula? Mukomerere. Obye buli muyimbi okaabiza buli muntu ennaku. Lwaki obeera bw'oto Kafuko ddala? Gwani Kafuko gwani? Mukomerere. Okyafuna ebizibu bingi kuba olina amaziga g'abantu ku mutima bangi tebakwagala. Kyogamba kaba keesesa. Omusanga omwe yaddugalira omwo omusanga azimbidde olowooza ategeera bulungi. Yaddugala n'okuddugala. Mutima gwekko. Neze nga bulijjo ndaba mbwenu bulijjo ali mu ka Gold Coast. Alabika abeera mu firuta. Komerera Uncle Mako komerera. Sijja mwongera message njagala nze etuuke w'omukulu amanye nti Kafuko is just incompetent, but he using his incompetent to show that other people they are incompetent. Ikumbe yali incompetent. Obitaddemu n'oluzungu. Uncle William leko omusajja asindike message ye. Eko omusajja aweereze message temumu interruptinga. Toyinza kulwana because kati bana yatukyazizza ng'alingiza limu. Anti jjoka yatugamba yekigenya. Oyo mutiitiizi. Genda maaso. Ngenda kuweza mwaka mulamba kati talina kyangamba. But I feel bad and sorry for my brothers and sisters abadde bakyasuubira nti bali mu kulya wuwe. Naye obalwanyisizza. Musheyalinge live eno etuuke ku Kafuko. Kati nga Kayz, she's my brother. Ndezo omutima omubi. Alabika na mulogo bulogo oyo omusajja. What? Kayina omutima gw'amasitaani, omutima ogutayagalize, omutima ogwefutwa. Buli muntu kamulwanyisa katambuza butambuza lugambo kikasinga okukola ekyamaanyi mu bulamu. Embwa eyo. Buli munyiivu mu leero. Mutadde simuzaako ngalo. Ako tomuddira. Senchiyo. Ako senchiyo. Omutadde mukulu waffe ave mu Zara akomewo. Kasiri jangu mamirire. Osti komawo mu kinene. Kasiri jangu. Namaso ekibuuzo kiri nti bagamba ogambye TV yeetaaga nnyo presenter. Naye tebaga ku TV batugamba tewali atali replaceable. Kyogera ki? Okuba ewavaawo ani gwe bazzaawo. Kankubireko kino kawalya Kawalya muddamu kubanga taliiwo ate tunaddamu ono munnamawulire Kawalya. Nze olunaku lwe natandika okubanga nfuna empalana ne makula nga nkyakola ku Soroti. Nga mmanja ebintu byange ne banteekako empalana wuliriza nga mmanja ebintu byange be banzibako ebyali eby'omu nnyumba. Makula n'agenda n'ateeka mu pasita bugi